Leero mu lesson week eno. Twesiminye mukwano nga fali kusirie bien okubuuzaako nate mulinnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okukwaniza mu sabbiiti ya Mukama waffe etuuse. Munange sabbiiti etandika kawungeezi n'eryoka eggwa akawungeezi katuba tujaniriza mu ngeri ey'enjawulo bwe kiri nti bitu byakujaguza. Tukwaniza ne mu lesoni yaffe week eno oba program yaffe lesson weekend. Nange Yonasaani Matovu Munagomba ate mwatunga mpangira musala Ssaabasajja eri e Buddu. Nina omukisa ogw'enjawulo gwe nfunye ate nate olwaleero okuba nti tuli wamu n'omusumba waffe w'Ennajja Nankumbi District, Musumba Sebagala Ivan. So twesimye nnyo okulabako omusumba waffe nate webale nnyo okutuwa omukisa ogwo. Tusaba Mukama akikubalire. Amina. Ate tuli wamu ne mukadde waffe ate muganda waffe Peter Semmambo. Sebo webale nnyo okubanga ozze ate webale konekaanekana sebo. Amina. Kati musumba ffe nsaba okkirize n'abalabi baffe abali eyo twewombeeke twewonge emikono gya Mukama okuyita mu kusaba tubeere nga tutandika puroguramu eno. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tugenda okuyiga ekigambo kyo jangu otulungamye. Omwoyo omutukuvu atugeziwazze mu bigambo bino tuzimbibwe okuyita mu byo twongere okukumanya n'okutegeera n'okutuwa obuwanguzi bwa Yesu Kristo Mukama waffe wetusabye. Amen. Amen. Weewaawo. Amina. Era twagambanga nti katusimbudde tuli mu program lesson week eno nga tugenda kuba twetegereza lesson namba 12 oba sabbiiti ey'e12. Tuzze nno tutambula kuvira ddala eri ku ntandikwa tugamba nti kati we tutuuse bwebanga tugenda Kanani tutandise ogirengera tuli ku Pisuga awo tujja yingirayo mu y'e13. Wiiki eyaggwa mu sabbiiti ey'e11 twali tugezaako okwetegereza ebifaananyi eby'enjawulo mu ndagaano enkadde nga bityabwe bituyamba okwongera okwefunira ekiwummulo Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga ekinyusi kyonna awamu tuli mu kulaba butya bwe nnyinza okuwummulira Mukama waffe Yesu Kristo. Sumba sijja bakweka nze nina obujulizi ku lesoni eno ennyambye okwongera okulaba obwetaavu bwa Yesu Kristo nga omuntu nga Katonda. Amina. Kwegamba bino byonna bye tuzze tusoma ndaba nga madirisa naye nga yeekaalu oba ekizimbe ye Mukama wange Yesu Kristo. Era nsaba nga twetegereza omusajja ono Yona twongere ate okusembezebwa eri Kristo. Nga bwe nasembezebwa wiiki ewedde yankyamula nnyo okulaba omugaati ogwo omulamu ogwakkanga kuva mu ggulu buli lunaku emyaka 40 bagezi batuleetera endiga eno eyattibwanga mu kifo ky'omwonoonyi. Engamba wa nze nandifudde naye yafa mu kifo kyange kitegeeza nze ng'omwonoonyi sigwanidde sandiyitaze kufa why would I die nga naweebwa waliwo yafa mu kifo kyange erega kufa ku lwa buli muntu. Then ne tulaba awasembyeyo kwegamba nti ekiwummulo kino okukyenyumirizaamu kitwetaagisa okuba n'okukkiriza mu Kristo. Bali abasajja tebaakiyingiramu kuba tebalina kukkiriza. Okwowola ne kulyoka kujja temukakanyaza mitima. Temukakanyaza mitima bwe muba mwagalamu mwenammwe okwenyumiriza mu kiwummulo ekyo. Kale no musumbi gye twali ku wiiki ewedde ku sabbiiti ewedde leero tuli mu kwetegereza omusajja ono Nabbi Mulamba ow'obuweereza obumu ku obwo bwe tugamba nti bwabyafaayo oba omusajja Yona bamugambye nti genda e Nineve olw'ensonga ze nga munazitunnyonnyola koye nti nze ogende Nineve awali mayiro 7 kangende Talusiisi ku mayiro 22,000. Kituufu. Sumba. I'm 3. Tukubisamu emirundi 3.
kwegamba waliwo n'ebikoligo nga ffe tubyereetera netuleka ekigoligo kya Kristo. Kati musumba awo twatandikira tulaba omusajja ono ayinza atya okuba nga tawummula ate nga musajja wa Mukama. Twagala okwebaza Katonda kubanga lesoni eneze. Emu ku bikulu era bye twetaaga okumanya ku lesoni eno nti oluusi tubeera mu bulamu obutawummula era obutalina mirembe. Newankubadde nga Katonda ate mu kutuyita yatuyita kuwummula na kuba na mirembe. Ekisinga okwewuunyisa ku byonna nti buli Katonda lwatuyita okubaako nekitukola ku lulwe aba atuyita kufuna mirembe gya nnamaddala na ssanyu lya ddala. Wali omuntu alaba ebigambo bino alowooza nti okukola Katonda kyayagala bulumi na kikoligo. Eringa abeerawo ng'amanyi nti obutabba ate kizibu nnyo era nga ye bw'abeera mu bulamu nga tanyaze ssente alaba nga ggwe ate atabba ggwe musiru era ggwe abonaabona. Waliwo gwe nagaana nga naye omusajja obeera otya n'omukazi omu kubonaabona kwa nnabakyoko gwe saabaddu w'abawuulu n'ebirala. Waliyo abantu abeewuunya naye nga kye beewuunya kye kino nti okukola Katonda kyayagala n'okutambulira mu kigambo kye kigasa ki? Kati mubaka bwolwo twagala abantu bamanye nti bwe tuyingira mu kukola Katonda kyayagala ne twanukulira okuyitibwa kwe kitwongera ssanyu na kuwummula mu bulamu bwaffe, kubanga okuwummula kuno ate kwe kutuyamba okusobola okufuuka ab'omugaso eri abantu abalala. So nze mu lesoni eno ensamale bwento bwe nnyinza okulaba ennyanjula yaayo. Kwegamba waliwo omukisa gwe twesubya singa tuba tuganye okukola Katonda kyalagidde butereevu. So nga n'okuwummula kuli mu kukola Katonda kyalagidde. Mu kukola Katonda kyayagala mwe muli okuwummula okw'amazima. Toliwummula okutuusa ng'okoze Katonda nga bw'ayagala. Okwagala kwa Katonda ye mwe muli ekiwummulo kyaffe. Era bw'otakola nga bw'ayagala you will be restless ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. So kati lesoni ya leero ekyo kyeyagala okutulaga. Musajja yagamba here the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. That is the whole duty of a man. Kati musumba mukadde wange Petero omusajja wuuna adduse ayagala kugenda wala nnyo Katonda gy'ataatuuke yeeyo Katonda tatuukayo. Kusanda awo sajja mulaba ayagala kudduka misinde yeefunira ekiwummulo ekikye yakubuuza bwetimusa yeefunira ekiwummulo ekikyo. Kale Ssebo yongera okutaanya ensonga eyo. Eyanziza Ssebo tulaba Yona ng'ayitibwa Katonda okukola omulimu ogw'okutwala enjiri kakiyite bwentyo enjiri ey'okwenenya eri abantu b'e Nineeve. Naye waliwo ensonga ze batulaze mu lesoni okutya Yona kwayinza okuba nga yafuna omutima gwe okwamuleetera okudduka. Yakwegamba yafunamu obutawummula mu ndamu ye nga buva ku ki? Ebyafaayo byali byogera ku bakabaka bano obwasuuli Senakeribu abo ne bye bajja bakola n'abajja babasikira. Senakeribu tulaba yawambako n'ekibuga bakiyita Lakishi ne bawamba abantu bonna ne babatwala. Kati ate nga Nineeve ebiseera ebyo kwegamba kyali kibuga ekimu ku bisingira ddala okuba ebyamaanyi ebyabakayiwa musaayi. Kati omusajja ono ate kukuba mu ndamu ye ekimu ku bakita fear and anxiety kwegamba okutya okwo kwamuleetera kusinduukirirwa kwegamba emmeme n'emuceekeera n'amaliriza nga asazeewo okukola ki kudduka. N'obukyayi oba nabwo yalina obukyayi nabwo tulina we tubulaba tujja kwongera okubulaba mu lesoni eno nawo bwalimu. Naye waliwo n'ekirala kye bayita fear of rejection omuntu okutya okugaanibwa. Yamanya nti abasajja bano babi ng'abatunuulira nga akwegamba abasusse ne ku kisa kya Katonda we kiyinza okukoma. N'agamba ne bwe n'agenda yali abasajja bano tebagenda kunzikiriza bagenda kuŋŋaana. Mitima gyakaluba ennaku zino mitima gyakaluba. Kati embeera eyo
yamuleetera okwerabira Katonda ono asukkuluma mu magezi asukkuluma mu maanyi kwegamba n'atunuulira ebizibu by'ayinza okusanga mu kukola omulimu gwa Mukama ate n'atatunuulira amaanyi ga Katonda agawanguza bwe yatunuulira ebizibu n'abijja ku Katonda byamuleetera okutendewalirwa n'amaliriza ngadduse. He was over depressed. Yes. Okay. Kati kyetulaba wano nina kyendagala manyi Abaganda bagamba nti obuuka mu kalayi n'ogwa mu muliro. Omusajja ono obutawummula ate n'agezaako kunoonya ekiwummula ewala yadduka biri byalowooza nti bibadde bizibu yamaliriza mu nnyanja ku kyombo kwe yali omuyaga bwe gwajja ne bagezaako nti banaye buli omu asabe Katonda we bakubya akalulu kagwa kwani koyo n'abagamba wabula mu nsuule muki era ekitundu kino kyetwalabye kigenda okuggwa nga Yona asuuliddwa mu nnyanja. Mu nnyanja eyo Bayibuli etulaga nti gy'asanga ekyennyanja ekimumira. Kati nze kalayi yange bwenadde omuliro saagutunuulidde nga kyennyanja nagutunuulidde nga ennyanja eno mwe yagwa kuba bwe ntunuulira ekyennyanja kino Mukama Katonda olw'okwagala yakireeta kuwonya bulamu bwayo si kumuzikiriza nti afiire munda naye yakireeta yamuleeta kuba yali tasobola kuwona mu mazzi yali ateekeddwa kolaki kufa. Abasoma sayansi bakimanyi basobola okukinyonyola omuntu w'amawuggwe tasobola kubeera mu mazzi n'abeeramu n'awona. Naye Mukama aleeta ekyennyanja kati ate ekyo kisukka ku sayansi kyayinza okunnyonnyola sayansi kyayinza okunnyonnyola Katonda n'amuwonyezaawo. Naye wano tulaba ndaba mu kitundu kino omusajja ono wadde yadduka n'agezaako okuva amaaso ga Mukama naye ndabawo okwagala kwa Katonda nti awonya obulamu bw'omusajja ono ataddemu amutume agenda awo obubaka obunaalokola abantu b'e Nineeve. Era Katonda addamu n'awonyeera obulamu bw'omusajja ono Yona okuva eri amazzi. So ndaba okwagala kwa Katonda nga wadde omusajja ono yali afunye obutawummula Katonda akola kyonna ekisobola okulaba ng'amuzza eri okuwummula okuli mu ye. Ssebo gwebala nnyo. Omusajja ono saagala kukireka eyo bwentu njala nkireeteko ne mbeera zaffe zabuli nti teyawuliriza era teyakolanga eddoboozi lya Mukama bwe yali limugambye. Naffe emirundi mingi tukwatibwa mu mbeera bwetyo ne tumanya ekituufu Omwoyo n'atulumiriza ku ki ekituufu kye tulina okukola naye ate ne tukola ki tukola ekirala ne tugezaako okufuna obuddukiro ewalala okufuna okuwummula mu bintu ebiki ebirala naye ate nga ekiwummulo ekyamazima kiri mu Katonda. Kwegamba ino olulongo places nga gyonoonyeza essanyu. Era buli lwe tuva mu kiwummulo kya Katonda tuva ku Katonda ne tudduka okuva eri okwagala kwe tujja kuva mu kalaayi tugwe muliro. Yagadde nnyo ensonga eyo omusajja lwaki teyagenda entiisa musajja yatya bakabaka nno bano bannange baali bazibu abakabaka b'Abasuuli baali bazibu nnyo abo n'amawanga galinaanyiwo baakwatanga n'abo ne babasalako amaliba yeso ne bagatimbaawo ne babapanga balamu ne baddira abalamu ne babateeka wasi ne babapangako emirambo ne givundira kubo ng'olaba baali basajja bazibu nnyo nga baddira amagumba g'abantu ne bagasokoolamu ne bagakozesa okuzimba ebibuga byabwe. Bino byonna baabikolanga okusobola okucreatinga fear ey'amawanga amalala gasobole okuba tya ndowooza Yona yali mutuufu okuteekako emisinde. Kyetugamba kyekiriwa naffe tuli mu kudduka tulina ensonga ez'amazima. Lwaki tokoze bwotyo? Lwaki tetwandikoze Katonda kyagamba? Ensi endeka ndi mwana muwala neetaaga obufumbo bisambi nino biteeka ebweru otherwise ababiteeka ebweru ensi ebakolera otegeeka bulungi. Kati naffe tuli mu kudduka we are running awo okukola ekituufu
we know what to do. Olina okunyaga n'osayininga ebikyamu kubanga bw'otakikola ese kuleka abantu bonna balyanguzi ogudde mu ssente za gavumenti ozireke zigende bugezi zityo ng'abantu bonna bazirize kuzimba nawe funako ekisawo ky'ogenda nakyo mwanange munnange nawe luzolwo obadde omanyi nti tudduka okuva ewali Katonda kubanga tutidde ebinaddirira kakati yonna bwe yatya nadduka naffe oluusi tutya mu bulamu bwaffe buli bwe tutya mu bulamu bwaffe twesanga tunoonyeza ekiwummulo mu bifo ebirala yonna yagenda Talusiisi mayiro 12 meka ngaloza ali bw'anaagenda eyo kibuga kisuubuzi kirimu obugagga ayina kutandika obulamu obupya ave mu bino ebya Katonda okumbonyabonyeza ng'eno ate babeeranga babinusi obulamu n'ebirala kanaffe oluusi tuliyo tunoonya ekiwummulo ewalala ebibuga ng'eby'Emombasa binadduka n'agaa nedda kati kampasa abakazi bange 6 ndabe bwenalemu okumatira ono bwantawanya nga ngende ewuuno ono bwantawanya nga ngende ewuuno era naalaba kale bwesifuna emirembe kumbe kyayise okuwummula Sulemani yagamba kugoba mpewo eddembe limuweddeko kale nze kyendiga mu katundu ako tutya ne tudduka tulowooza tunje tugenda okufuna emirembe ate enkomerero netumaliriza nga ate emirembe tuzikoze eki tetugifunye nga tulina kugijja mu kukola ekitonda kye yatugamba okuva ku lubereberye musumba ffe nga tetunaba kubanga abagendako eri mu kuwummulako nsaba okkiriza otuyambeko okutaanya omusajja ono afunayo ate ku kiwummulo kubanga nga bw'ogaye omusajja ono bwadduka ali ku lyato agenda Talusiisi akalulu kakubwa balaga nti yaleese obuzibu okuva bwe yatandika okudduka yabeera restless nga tali peaceful newe yali ku lyato ye n'atawaana bwe yatuuka mu lyato ne litawaana abavubi nabo ne batawaana n'ekyennyanja ekyali mirembe gyakyo nga kirina gye kyegendera nakyo ne kitawaana kijje kimumire ennyanja nayo neekola ki neetawaana yali enteefu obadde okimanyi nti mu bulamu buno buli lwe tugaana okukola Katonda ky'ayagala tutawaanya buli muntu si gwe weka afiirwa bw'onyaga ssente otawaanya eggwanga n'otawaanya gavumenti n'otawaanya ebitongole ebikessi n'otawaanya omuntu wa bulijjo okukuba obubi okuzimba oluguudo n'otaluzimba oba lusobola okutawaanya eggwanga ddamba seminti ow'ebitundu obadde okimanyi nti okuwasa abakyala 5 nga te Katonda yagamba atya omu n'ozaala abaana wali omanyi b'otawaanyiza otawaanya ebika by'abantu bali n'otawaanya abaana nga bakuze n'otawaanya abakazi nga bali mu nnyumba emu n'otawaanya buli muntu yenna omaliriza ng'efuuse ghetto ng'abantu batandise n'okufumula ebiso kati kyetuyigawo nti Katonda bw'amala okulaba yonna ng'atawaanye mu ebyo byonna atawaanyiza n'abantu bonna n'amuteeka mu kyennyanja ennaku ezi n'amuwummuliza olwo ennaku 3 yonna ze yamala mu kyennyanja zaamumala okusobola okubaako ne byalowooza n'amanya nti okuwummula tekubadde gye ndaga okuwummula kuli mu kutuukiriza missoni ya Katonda olaba abantu abalaba ebigambo bino nga nabo Katonda batadde mu nnaku 3 ez'okuwummula Oluganda yatugambye nti amawuggwe tegasobola kusiza mu kyennyanja munda ng'olina amawuggwe tolinanga egyo obeera mu kyenda kya kyennyanja ate nossa kati yona okubeera mawuggwe okubeera mu kyennyanja mulimu byenda n'atafa Katonda yamuteekamu okumuwummuza naye ng'amuwummuliziza mu migwa ebiseera ebimu Katonda atuleeta mu mbeera nga tetukyalina kantu konna yadde kuyinza okwesigama n'alyoka atukakasa nti ye kyekiwummulo kyaffe ekyaddala yona bwe yali mu kyennyanja teyalina mmere teyalina wa mukwano teyalina gwakubira simu teyalina kintu kyonna okugjako ye yekka olwo n'alyoka akitegeera nti okuwummulayo kuli mu Katonda ate oluusi naffe tubeera mu bulamu buno tulowooza nti okuwummula kwaffe kuli bintu bingi waliwo ali abagamanzi abaana bange bansanyusa baneze bwendaba ku baana bange nga mpeweera nze bwendaba ku mukyala wange bannange nze emirimu gye nkasa gibanga gitambula ebyo byonna tubirowooza naye byonna tebiri mu kiwummulo ky'amazima ekiwummulo eky'amazima kiri mu Kristo Mukama kyava akkiriza embeera nga lockdown ne zijja ne bakugalire waka emyezi emeka nga n'edduuka toligudde okukusomesa
nti nze gwe weetaaga siduuka toli kububwo okubeerwa kwe kunaavanga eri Mukama. Ekyo nakiyize nti 3 day rest Mukama atuyigiriza nti newankubadde ng'embeera ezo tutabukako tusigale nga tukkiriza okukola Katonda kyayagala. Emu okutuuka mu situation ezitawaanya abantu mu mbeera zonna, ezitawaanya abaana, ezitawaanya ebyalo, ezitawaanya ebika byaffe, olw'obutabeera bawulize eri Katonda. Mukama atusaasire tuleme kulinda lockdown ya nnaku 3 okusobola kwegamba kirungi ekigambo kino kisensera omutima nga bukyali weewaawo. Nsaba omulabi waffe okkirize tuwummulemuko ate tugenda kuba tukomawo tweyongereyo okulaba nti weewaawo yono nadduka mu maaso ga Mukama naye enteekateeka ya Mukama erina okutuukirizibwa. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Sharif, kiki tulina wowaataddeko kyotaddeko kyanene okulaba ova wenaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa kiki? Noonya lesson ya wiiki ku 3BN. Nze nno nsubira olabika onoonya programu budde obukyamu. Programu eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti era bwe tuba tulaba puroguramu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako okubaganya wamu ebirowoozo mu puroguramu Lesson Week eno. Twesimye nnyo twesimye ddala mukwano gwaffe okwongera okwaniriza mu puroguramu yaffe Lesson Week eno. Tukulisayo mu kuwummulako gwali ku YouTube atufuna webali nnyo webalire ddala. Mukwano gwaffe ali ku Facebook, thank you so much. Nawe wali ku 3BN eddakiika eno tusaba ekisa kya Mukama waffe mukwano kyeyongere gy'oli azitowereddwa mu ngeri ey'enjawulo twongere okukujjukiza nti Kristo afaayo. Mpozi ate mwe abali ku YouTube nyongera obagamba nti subscribe kuba kijja kuyamba okwongera okufuna ebipya Avento Media byefulumya. Nsonga naawe ali ku Facebook osobola okulayikinga page yaffe ya Avento Media Productions neyongera okufuna ebisingawo. Tukyagenda mu maaso n'omusajja wa Katonda ayitibwa Yona Nabbi Mulamba. Nabbi kigambo kinene nze mu bigambo byonna mu bantu bonna aba Katonda. Let me admit, a prophet, it's the most sounding name of any person of God. Kunze abaweereza mbasinkana abasumba nabbi newe mpulira ekigambo yo nabbi nekanga n'okwekangulinga Yesu nabbi naye neewunya okusanga nabbi ono nabbi yali unique nyomba nabbi wa Bible ate nga is a faithful prophet kwegamba si nabbi yava ku mulamwa naye yeewunyisa. So tulabye nga nabbi Yona amaze okuwummulamuko afunye essomo. Terugamba eri waliwo omuwandiisi yagamba nti omulimu ekkanisa gweremeddwa okukola mu biseera eby'emirembe n'okugenda mu maaso she will have to do in a time of terrible crisis and forbidding circumstances. Kwegamba abo tulemye okukola nga waliwo emirembe kati nga mu kiseera kyaffe kino ekya baasi mujja kukolera mu kiseera ekyokuwakanyizibwa n'okulwanyisibwa kwegamba forbidding circumstances mbeera z'okuwakanyizibwa and terrible crisis nga kaseera kakatyabaga kyala kigenda munda naye ensongerayo ketegerekese Yona mu bbanga ly'ennaku ezo 3 amaze okugunjulwa. Kati maze omugunjulwa ki ekiddako
suba tuyambeko tuyongereyo maaso. Kakati kinalabye nze wano bamunange tannaba kugattako mission ebeera accomplished. Yes. Buli Katonda lwatuwummuza tutuukiriza omulimu gwe. Okay. Kubanga lesson yaffe mu rest in Christ. Yes. Omulimu gwa Katonda gwali gwa kibuga kino kuwonezebwa kyenenya yes. gyali. Yes. Ne mission eyo yali teyinza kutuukirizibwa okutuusa nga yona alekeddaawo okubeera omudduse okubanga tateredde okubanga tawummudde. Mission eno Katonda gye yali ayagala etuukirire yawummuzayo n'ennaku 3 era amaze omuwummuza bw'ati n'alyoka amuwanda e Nineve. Era bw'amala kyonja gye kimala okumuwanda free transport olwo n'agenda n'atuukiriza omulimu gwani omulimu gwa Katonda. Nze kyenayize mu katundu kano kye kino nti Katonda bw'atuyita okukola omulimu gwe tulina okuwummula mu ye. Okuwummula okwo kutukyusa, okuwummula okwo kutuzza bujja, yes. Okuwummula okwo kutwongera okumanya, okuwummula okwo kutwongera okutegeera. Emu ku nsonga lwaki tulemeddwa okutuukiriza mission ya Katonda ku nsi. Ensi erokolebwa enunulwe. We are restless. Fact musumba awo nyini. Oyo omusajja yagamba nti if you don't come to Christ, he will not send you. Ibe kiri kubanga tasobola kutuma nga tozze. Kwegamba asooka gamba come unto me before he says go for me. Yeah, tuli restless. Tuli ku nsi kuno tetulina kuwummula. Tetulina na budde bufokasinga ku Katonda. Tolina budde kusoma Bayibuli. Okay. Tolina budde busaba. Tolina budde businza. Tolina budde bukuŋŋaana. Yes. You are restless. There is no way lw'oyinza okwaccomplishing a mission ya Katonda ku nsi. Ng'oli restless. Be still and know that I'm God. Yes. So nze nakiyizemu nga kikulu. Okay. So mission eri accomplished kubanga omusajja amaze okufuna ku break. Aziddwa bujja. Aziddwa bujja. Wabula bannange effort eyo njagadde. Revival week. Ennaku 3. Agenda ovaayo nga ddala musajja amaze okuwaggalibwa olw'omulimu. Okay. Naye omulimu gwagukola biki ebidirira mu mukadde wange? Weewaawo omulimu wagukola agenda n'atandika okubuulira enjiri ey'okwenenya. Agamba abantu mwenenye, bwe mutenenye ennaku 40 ekibuga kino kigenda kusaanyizibwawo. Tulaba okuddamu abantu b'e Nineve okuviira ddala ku weewaggulu okutuuka ku wansi gye baatuliramu oba gye baanukuliramu ebigambo bino bibabuuliddwa. Tulaba nti kabaka ava ne ku Namulondo ye n'ayuza ebyambalo bye n'awa n'ekiragiro nti n'ente n'ebisolo byonna bisiibe okumala ennaku ameka 3. ennaku 3 nga basiiba. N'abatuuze bonna ne bambala ebibukutu ne beesiiga evvu ne beeziribanga ne babeera okwegamba mu mbeera ey'okunakuwala. Muzungu agita somba muntu. Kati abasajja bano waliwo ekintu ekikulu ennyo kye mbalabako ne bafuna amawulire gano. Kwegamba ebigambo bino tebabitwala nga bya bubalaato ng'ensi bw'ogiraba kati bw'erimu ti abantu enjiri ne bwe babuulirwa tebakyayagala kolaki kumanya babikoowa mitima gyakaluba. Naye abasajja bano ab'Nineve bakola kye bayita true repentance. Ako nakalabyemu nnyo wano true repentance kubanga batuuka ekiseera ne bamanya nti ekibi kyabwe kigenda kubasaanyaawo. Era bino byonna bye bakola babikola olw'okuba batuuse ku kwenenya okw'amazima. Baboneredde emitima. Baboneredde. Bamenyese. Bafunye kye bayita sorrow for sin and forsaking of sin. Ekyo tukirabira ddala kuba mu bubaka kabaka bw'abawandiikira kirambulula bulungi nnyo nti muleke emize gyammwe miki.
naye ennaku zino tuyina engeri repentance ey'ekicupuli gye tulina. Kati ngenda geraageranya ku muwala afunye olubuto ku lujja, abazadde ne bakambuwala nnyo ne bamugoba ewaka, n'adduka oba n'amanya nti muzeeyi ajja kuntema. Manya abazeeyi bazibu nnyo naddala ab'edda baali bazibu nnyo ebiseera agamba omuwala anaafunira olubuto ku lujja wakutemaatema era nga omuwala afuna olubuto adduka miki. Edda twamuzimbiranga akayumba eri ku lusebenju lw'ekibanja abeera mu isolation kubanga alina covid. Naye kati omwana oyo bw'atuuka eyo n'atandika okumisinga services abadde afuna ewaka. Ewaka mbadde nfuna kino kugamba n'awulira okunyoba mu mutima gwe. Tanyolwa lwa kibi kiri kye yakoze ekyokwenda, naye n'anyolwa olw'ebyo ebivuddemu. Kaakati ate ekyo si kwenenya kw'amazima. Okwenenya okw'amazima kuli mu kunakuwalira kibi ky'okoze so si bikivuddemu. Era bw'obinakuwalira n'omalirira obutaddayo kutambulira mu mbeera ezifaananako bwezityo. Yokaana kyagamba abasajja babiri Abayudaaya nti mubale ebibala ebisaanira okwenenya. Ebibala ebisaanira okwenenya bye biriwa? Okumalirira n'ava ku kibi ky'abadde akola atandika okutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu. Ekyo tukirabira ddala bulungi nnyo mu bulamu bwe. Kati ye omusajja ono Yona bw'alaba abantu bano ng'emitima gimenyese kiboneredde atya ogendayo kati ate lwaki musumba onogera kutuyamba abasajja benenyeza. For example wampise okubuulira ekigambo munajja nankumbi awo oba waliwo akatundu kafaawo nze bwe nakulira bayitawo mu nfuufu suubira nfuufu ali munajja nankumbi wali mu nfuufu mbuulidde ekigambo. Abamu ku bapaayi bange be twakola nabo ekigambo bakikkiriza kiraba. Kati nze mu kifo ky'okujaguza olw'ebibala ebikunguddwa. Why do I have to get angry and more restless? Waliyo ensonga bbiri. Ensonga esooka abantu bano naye abakyawa tabaagala bassa abantu batemudde bayiyo omusaayi. Kati afunye omukisa Katonda wagenda obbookyeza nga Sodoma ne Gomora. Yona agendayo okubabuulira enjiri nga tagenze kubabuulira njiri bakyuke. Agenzeyo okubabuulira njiri kwongera ku musango gwe balina. Abakakasize ddala ndi kati obudde obwammwe bukyanga mubonyaabonya abantu nammwe kakabajjuntuka olwaleero. Era ekyo kyamuwa amaanyi mangi okubuulira. Yona teyajja kubuulira bantu nti mudde eri Katonda, wabula yajja kubuulira bantu kubalaga nga Katonda bw'agenda okubatuusako ekizibu kye batalabanga. Eriyo embuulira bwete olwaleero. Embuulira bwetu gyeri olwaleero abantu nga babuulirira mu bukyayi nga tebabuulirira mu kisana kusaasira. Kugamba ng'obubaka bwe balina obubaka nga buzze kuvunaana bantu abo, kunenya bantu abo, nakulaba basigala mu mbeera zaabwe ekigambo kikikakate. Kwegamba n'aleeta obubaka nga taleseewo muwaato gwa ssuubi wabula azze kwongera kusitula musango. Era tubufuna nnyo bw'otaasiibe bw'oti ennaku bwe zityo owedde bw'onaabeera ku nsikulu n'onatunula sayidi eno ng'osaba tonaagwako ojja kukitegeera. Bw'onaaba onaaba n'otanaaba bw'oti ojja kunnyonnyola. Bw'otaatambuze bw'oti n'omala okka mu ntaana bamalayika gwali babuulira ekika ky'enjiri ya Yona. Era ekyamazima kiri nti bw'onaafa ng'obadde anti ffe eri ewaffe egindi baganda bange ab'ebuddu bategeera kye ŋŋamba nti singa okakutanda n'omala ofa ng'obadde toli mukukuutivu kye tuyita okuwa. Tulina omutemwa gwe tukusalira okulobola. Bw'olemererwa
bw'onaalemererwa n'okakutanda n'ofa ng'obadde toli mukukuutivu teri ssuubi. Kaakati enjiri efaanana bwetyo ogiraba ng'enjiri yonna jajja nayo mu kyokuyiga ky'olwaliro tuyiga nti enjiri bwetyo tewummuza what we Christ in Christ. Enjiri efaanana bwetyo tewummuza bantu mu Kristo. Bw'ogendanga okubuulira enjiri togendanga nga yonna na bukyayi eri bw'obuulira. Batwalira amawulire agabaleetera essuubi ng'oyaayana bakyusibwe. Kati bantu bannyo babeera ne ku ma TV nawa oli abuuliza ku bagundi abo kati bwe tubuulira enjiri nga tugibuulira na bukyayi eri gwe twogera naye. So sina kisana kwagala tumaliriza tumuwadde enjiri etamuwummuze. Kaakati yonna amaze okuba enjiri era bw'amala okubuulira obulungi n'abala nti Katonda mpozi yagamba nakomeka ku lunaku olwasatu mu omwenda ye ekibuga n'akivaamu. N'ayambuka ku lusozi n'ajjayo kamera bwe ziba zaliwo mu biseera ebyo n'alinda yeekwatira embeera ali ku bitangaazo. olunaku ne luyitawo obudde ne buziba alaba abantu bwenenya abadde asuubira. Sinaga kati Katonda oliko ekikya gwe wantu manzije ng'abantu bagenda kufa mu kifo ky'okubatta obalokodde buki bulokozi. Kitegeeza kati nze nga nabbi bye nayogera si bituufu mpisiddwamu amaaso. Sio ne badde suubira ebintu byenjogera bituukirire era luzirijja bakuba. Gwe omukazi gwaganya okwenenya gwe omuliro ogenda kujja wano gukwoke nti waayo nati gwe kati enjiri eyo yona atunda eri alinda abantu bokyebomuliro agenda okumaliza nti bakoze eki ate bayige naye mu bufunzi kyetugamba mu lunyuno nti yona okubeera n'obusungu kyamufuula okubeera restless. A restless missionary. Musajja atumiddwa muminsani yandireese emirembe. Lwaki tawummula? Kubanga yona alowooza nti ebintu bigenda kukolebwa mu maanyi ge. Yonna mission eno tagivuga na Mukama. Agivuga ye yekka kati kintu akiguse. Alina okwagala kwe ye. Alina byayagala bibe. Kati naawe omuntu ali alaba ebigambo bino. Olina ebintu byayagala bibe. Oli ku mission yakwana muwala oyo. Togitwala na Katonda. Oyagala okiguse gwe wennyini kyova okiteekamu ssente n'okiteekamu essimu n'okiteekamu smartphone n'ogulayo n'ebibanja obyanjuleyo ojja kuba restless. Newobanga oli mubuweereza njagala kufuuka mulabirizi njagala kufuuka ssaabalabirizi ekintu kyokivuga mu direction eyo tube nayiga oluzungu lungi nenkola ne masters nengatako kino obulabirizi nga nkoze eki a restless pastor. Kati bw'obeera mu bulamu buno okkirizanga n'okkiriza Katonda ye n'avuga mission ye. Fact contrary nsomba awantu awo wennyini ezo zeera twetaaga okwongera okuyambibwamu otangaazibwa. Kristo wajja ku nsi kuno mu buweereza bwe waliwo scenario gye nzijukira obulungi. Infact ne mulesoni layika yaleeteddwa baganda batabani ba Zebedaayo Yakobo ne Yokaana. Waliwo incident yali ebaddewo Kobo nti Katonda Kristo gwagamba omuyaga ne gusirika lwaki togamba omuliro ne gukka ne gubajjawo bazikirire bategeere totuli wa kusanga bamanye n'omanya nti yegwe Masiya oli yennyini asobola okulinnya ku Balooma. Baali baweereza ne Yesu naye nga bali restless. Ye Yesu gwe baweereza nabo awummudde. Sajja kusaanyawo muntu. Sajja kubasaanya. Wabula okubalokola. Bali baganidda ssebo abantu booki omuliro gwe bamalewo. What am I saying? Tusobola okubeera ba restless missionaries. Katonda nga atutumye tukole omulimu naye nga tetuwummula. Kwega ebintu twabifuula bya property master. Ekintu twagala tukyekwatiremu kiggwe nga bwe tukirowooza. Kino kyaffe Bayudaaya. Ffe tulina okufuna mu bulokozi. Teri balala bukyayi. Kati tutawummula. Gundi Petero n'asituka ku mmeeza. Tubeerawo nga tuli restless. Olw'okuba bali bazza Abayudaaya banne. Nga ali restless kati bakoze bino ekkanisa ebadde etya zejja nakuvaamu labika n'okugwa yaggwa lwaki gundi yabbye lwaki gundi yakoze kino lwaki sabiiti etuuse neeraba kati obeera restless missionary. Amaaso ogajja we galina okutunula. Kubanga olimu obukyayi naye singa otunuliza abantu bano ekisa bagamba bakyasobola okuyiga kanjogere nabo katuyige nabo
katukole bwe togera okumaliza ng'oli mu kkanisa naye ng'otereddemu yadde nga mulimu ebizibu. So have to be tulina okuwummula obwe tukozesa obukyayi anga tusobola kuwummula tetusobola kuwummula. Mukama atusaasire ekyamazima n'atuyamba okwongera okutegeerera ddala munda omutima gwa Katonda we guli naddala kati mu kifaananyi kino kyotulaze ekyenjiri. Naye nekyakyenyongedde musumba okulaba nze nakyendabye kiringa kulingiza nti enjiri ya Yona efaananamuko n'enjiri y'ababuulira enjiri nga Yesu anaatera okudda, kubanga nayo yakwenenya. Mutye Katonda, muwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango ekikoze kituuse. The message of Jonah is a message of judgment. Sajja agambye enakwaga okuba nti kati ffe tuli mu kiseera kya musango ekitaliiko komo kyetutamanyiiko wediro kinaakoma, sigamba tekiikome. Awo tetayagala abantu bafuna obubi kiyawasabirizayizoga gotomanyi nti prodation ejja kukoma, tukkiriza ejja kukoma. Omutukuvu asigale nga mutukuvu n'atali mutukuvu n'omugwagwa asigale nga mugwagwa, awona tukkiriza. It's a message of judgment, obubaka bwa kusala musango. Naye ate mu kusala omusango nga wagenze n'otuwa akagambo wali everlasting gospel, enjiri ejjudde amawulire amalungi nti mu kusala omusango kono tulina n'omuwolereza ayagala okukakasa nti omusango tegunsinga. Kati olumu omuntu yeesiba omukite kwemalira olulimi lwenyinza okosa obutege ne weemalira ku luuyi tebageti okukomerera. Tulina kati obugambo ennaku zino obukola ennyo mu nsi y'ababuulizi kuba ku mutwe awo akagambo akagenda komerera akomererwe. Ekyamazima kiri nti abasajja abo baatukeeta dda babuulire bwotyo, nenyingirawo nga ndi mu kunnyonnyola kabonero ka Katonda n'enkovu y'ensolo. Omusajja n'amala obudde obusinga nga nnyonnyola enkovu y'ensolo ku ddakiika 6 z'alina. Akabonero ka Katonda n'akogerako mu ddakiika 10 n'obutawera, essira ng'alitadde ku nkovu y'ensolo. Kristo awo tumulabanga ndabye nga tiwaali awo. Yesu Kristo enjiri eri balanced era in fact ekintu kya Yona kindeetedde n'okujjukira kiri ekintu kyetwalaba ku Yesu nga bamubuuza ebibuuzo. Omusajja nkubye oluyi ku ttama eryaki erya kkono, Yesu nagattako n'erya ddyo. Attitude yaffe towards abalabi baffe erina yakulaba nga tunoonya engeri y'okubalokola. Yona ye ate agamba nti singa nnyabula bafuuse evvu. Kama atusaasire. Naye Yona yakyuka. Nkulu katutangaze. Twagabye Yona mu katundu akakawadde. Actually Yona yasaasirwa kuba yali alina okufiira mu nnyanja. Naye ate oluvannyuma lw'okusaasirwa ate ye be yali abuulira enjiri. Ate teyayagala kusaasirwa okwo kugende gye bali. Onziriremu awo katono. Gwanziriremu awo sitegedde obulungi. Yona wamala okudduka okuva eri Katonda n'asuulibwa mu nnyanja, ekyamazima yalina kufiiramu. Ne Mukama yamusaasira n'amuwummuza ne mu kyennyanja. Naye ate tulaba bw'agenda okubuulira enjiri ate tayagala bali baabuulira enjiri basaasirwe. Wadde ye asaasirwa. Kati kyate kikontana n'enkola n'obukwakulizo bwa Kristo. Ekisooka Kristo agamba mwaweebwa buwa nammwe mukole ki? Era tugamba ekyo ky'oyagala bakukole nawe ky'oba okola ki? Ky'oba okola. So eyo principle yonna yagikola ki? Yagivaako. Naye tulina ate kye tulaba mu katundu akalala kano oluguudo olw'enjuyi ebbiri. Tulaba nti Yona bw'alina okuweebwa obubaka buno bw'ogenda abuulidde enjiri avuddeyo anyiiza olw'okuba Katonda asaasidde abantu be. Kati ate tulaba nga Katonda mu kutuma Yona
yali akuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Ekisooka okulokola abatuuze bali abali mu Nineeve basobole okuva mu bujeemu bwabwe mu bibi byabwe beenenyeze Katonda bafune obulokozi. Naye ate n'ekirala Katonda yayagala era okuwonya Yona okumuleetera okuwummula okwannamaddala. Era kino kyenzijukiza olunyiriri olulimba Ebbulaniya essuula ey'okuna olugamba nti ekigambo kya Katonda kiringa ekitale eky'obwogi obubiri kisala eri n'eno nekikola ki nekisala. Enjiri eno Yona gye yali abuulira yali erina okukola ku bantu b'e Nineeve ate naye kennyini okubeera ng'emukolako. Bwe tubuulira enjiri nga twagala esale bali naye nga ffe si yakutusala bali abantu bagenda kulokolebwa ate ffe tulekebwe ebbali. Kiringa omusajja wane waffe mu taxi park ng'aŋŋamba egenderawo ebulamu babiri mwatu ngasembayo ebula omu mwatu nenyingira musajja naggala ye nasigala ebweeritugemasagasigalawo tekatambula ate enjiri ey'ekika ekyo terukola muntu tereetera muntu kuwummula. Tulemesa n'abantu okutegeera amaanyi g'enjiri bw'obanga ogibuulira nti bulokozi naye ng'ate gwe tolokoleddwa kuyita muyo. Kaakati ekyo Katonda kye yagenderera alokola abantu bali naye ate ne Yona amuleetera okuwummulira Kristo. Era tulina obubaka bwe twalabye muri mu kitabo kino ekya Yuda ennyiriri okuva ku 2 okutuuka ku 2:3 olutugamba nti tweyongerenga mu kwagala kwa Katonda. Era ne tukiraba nti mu kwagala kuno mwe muli ate okuwummula okwannamaddala. Era mu kwagala kuno mulimu n'omulamu omulala ogw'okwongerayo okwagala Katonda kwatulaze nga tukutwala eri abantu abalala kwegamba yenjiri eyo nti bwe tujja ne tulega ku kisa kya Katonda ne tulega ku kwagala kwa Katonda ate mu ngeri emu tukutwala n'eri abaki ekyo Katonda kyatuwadde ne tukiraba nga kirungi tufunye okuwummula ate mu mbeera y'emu ne tukitwala n'eri ensi naye sobola okufuna okuwummula nga ffe tuba tukoze Two-way street enjiri egasa Yona n'egasa ne baabuulira ekitala kya bwogi bubiri kukisala nkisala n'eno. Two-way street ti Katonda enjiri tekola bukozi mulimu betugibuulira naye ate esooka gukola mu ffe. Era alaba ebigambo bino alina okukimanya nti afiirwa nnyo bw'atabuulira njiri. Afiirwa okutuula obutuuzaawo mu katale ng'olina amazima n'otagoogera. Amazima kitala kya bwogi bumeka gakola ku ggwe ne gakola ne ku mulala. Buli lw'obeera mu bulamu n'ogaana okuweereza Katonda b'oweerezamu balisi be bafiirwa bokka naawe ofiirwa. Yona yali tanayiga kwagala nga Katonda bw'ayagala. Oluvannyuma lwa kino n'ayiga nti nteekwa okwagala nga Katonda bw'ayagala. Olaba ebintu nga Katonda Yona yali tanayiga kisa eri boonoonyi nga Katonda kyalina yagenda okuva wano ng'akiyize. Newankubadde ng'ekitabo kya Yona tekiggwaayo baabo kisoma olaba nga kisigaddewo awo. Ekitabo kye tutalina kufundikira. So tetumanyi biki byabeera ku Yona luvannyuma lwa kino. Naye kyetumanyi kiri kimu nti Yona we yatuukira okuddayo ng'ayina ate entegeera endala gy'ategeddemu Katonda okusinga gye yalina nga bamutuma e Talusiisi. Yavaawo ng'awummudde kubanga enkolagana ne Katonda yeewummuza. Yona okudduka ogenda e Talusiisi tekyagwa bugwi nti emmeri gye yasanga mu nteekateeka ze kyalimu. Mu mutima gwe olwedde mwalimu Talusiisi. Bwe yawulira Nineeve ng'era abeera awo n'agana kale nga bw'obeera wano ng'omutima oguli e Dubai eyo kale banaani naabo n'alinnya ku nnyonyi n'atuuka keteeka ewatu eyo kale Katonda bw'amutuma
Paris. Naganira sisobola. Ate Dubai n'eryato liriwo nakyo nesunga nadde okugenda. Naye nabo yadde Nineve eno. Omutima gwe ne gukyuka, byalaba ne bikyuka, entegera ne bikyuka, okwagala gwe ne gukyuka. Naffe ng'abantu abala ebigambo bino tulina ebirowoozo byaffe n'ebiruubirirwa byaffe mu bulamu. Bino ebiruubirirwa bingi nnyo n'ebigendererwa byaffe ne pulaani zaffe nnyingi. Naye twerabira nti bwe tutaweereza Katonda n'ebyo bye tuteekateeka munaye tebituwa ssanyu lyankomeredde. Olwekyo oweereza Katonda. Obuweereza bukukyuse ne bw'oweereza. Buli lw'oyimba oluyimba abalala balokolebwa nga naawe olokolebwa. Buli lw'okyusa embeera zo ulira noyagala okukyusa ez'abala nezo zikyuka yagala gaana obanga naliko omusomesa naye bw'oba oyagala abaana basirike mu kibiina asinga okuleekaana gw'okwasa omuggo n'omugamba nti sirisa abaleekaana ekibiina kigenda kuddamu kwogera obufunze buli lwakola ministry esirisa abaki mbali naye asirikiramu kati Katonda yalabayo nanga aleekaana nnyo mu kibiina n'amuwa akagondi kati genda osirise banno olina obukyayi era agenda okumaliriza omulimu nga naye asirise. Amiina. Kali naffe Katonda atulaba nga tuli mu nsi muno nga tuleekaana nnyo n'atukwasa obuvunaanyizibwa okumuweereza. Buli we tugaana okubukwata tujje tulemera mu bizibu naye buli we tubukwata mwana wa Taata ffe tusinga okuganyulwamu. Sumba webale nnyo mwebalire ddala. Fakti nange nina ebintu bibiri byenerabidde. Ekisooka awo omusajja yagamba nti some youth want to give God the leftovers of their years. Katonda n'akuyita ng'okyali muvubuka okyali n'embavu okyali n'amaanyi n'ogamba nze nsooka genda Talusiisi kweyagala nange kamala okusooka okusanyuka kati bwe ndiba nkuze nga nfuuse kinvinvi awo nja kuyingira nange ntandika okuweereza Mukama. Toyinza mmanya oba ddala naawe ekyennyanja kinaakumira ennyanja eyinza okutwalira ddala kubanga yonna gy'olaga yagalagaana omuyaga gye guli. Naye oba ogenda ku biiki wali Miami biiki yaffe wali eruzira etaawo naye oba ogenze era ne waliyo omuyaga nze naliko ku nnyanja nga tusaabala emirundi egiwera naye ekizudde wadde tuba tugenze kusanyuka olumu. Of course twali tugenze kuwewumuzaako naye twesanga nga ebintu bitabuse. So neyo gye tugenda wabayo okukaluubirirwa naye singa obulamu bwaffe tubukwasa Mukama amangu ne tugenderawo gy'atumye it would be better. Nze ndaba nga experience eno yonna omusajja gy'ayiseemu okutuuka otegeera singa yali wa mutima omugovu ate oba awo teyandiyiseeyo yonna. Abaganda balina olugero olugamba obwongo obutono bukooya eki ebigere. Mukama atuyambe tuleme kukooya nnyo bigere. Naye ekyokubiri kyenjiza ekisembayo nti okwenenya okwannamaddala kusibuka mu kulaba kwagala kwa Katonda. Nti omusajja ono Yona teyandituse ku nsalessale yakwenenya kwa mazima singa oba oliawo yali talabye kwagala Katonda kwe yalaga abantu bano abatakugwanira. Nti naffe to come into light of true repentance twetaaga okutunulira omulokozi bw'asaasira omubi. Sajja bamuwandulidde amalusu bamukomeredde bamugamba gundi bw'obanga ddala oli mwana wa Katonda wejjeeyo walokola abalala naawe weerokole. Nti kati mu kutunulira Kristo ono nze ne mulaba engeri gy'asaasira abo abatagwanidde kusaasirwa nze nange nsobola okutuuka mu kwenenya bwe ndaba Yona bwe kiri tekikuleetedde obutawumbula kulaba bintu bulala. So you are restless. Katonda agaba obufumbo bwa mukazi omu ogenda mu 8. Katonda agamba lye ebirongoofu bye bijja okuwa obulamu koggwe ombira okuteekamu mwenge enjaga na bintu birala buli ekiyingira tosobola kufuna kuwummula buli ekiyingira mu tekimwonoona bufaakuza kana agamba nti olunaku lwa Sabbiiti wummula osinze olaga nti nze nafunayo olwange olwo olunaku olusinga okubaako ensimbi. Buli we tubeera mu bulamu
nga Katonda alaba bulala nga naffe tulaba bulala tetuwummula tetuba na mirembe buli kaseera ntalo kulwana kusika mugwa makugamba naye bwe tukkiriza ne tutandika okukola ebintu Katonda nga bw'abiraba bw'asonga Nineve naffe ne tulaba Nineve bw'asonga kusonyiwa naffe ne tulaba kusonyiwa singa yona yali alaba ebintu Katonda nga bw'abiraba olugero luno lwandibadde lwanjawulo ebyennyanja ekyennyanja tekyandimumize bali basajja bato abaali ku lyato nga beegendera byabwe bandigenze mirembe tolowooza nti ennyanja bwe yatankuuka yatankuukira lyato lyayo nalyokka n'amaato gonna agaali ku nnyanja tetumanyi nakumanya oba go gabbira n'okubbira eryabwe nerisigalako kale otawaanya abantu bangi buli lwobeera nga tolaba nga Katonda bwakolaki otawaanya ekyalo okwosula n'otawaanya mikwano gyo bazadde bonobeera mu kyalo nga beeraliikirira buli abakulina nabakuti kubanga tolaba nga Katonda bwakolaki ne batunabeera n'amaaso agalaba nga Katonda bwalaba okuyita mu kigambo kye era tujja kubeera mu bulamu obw'omuliro mu Kristo. Tweyanziza nnyo omusumba ffe tweyanzi kwegamba ekiwummulo mu Kristo kiri mu kulaba bintu nga bw'abiraba n'okubikola nga bw'ayagala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omulabi waffe twesiimye nnyo kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde puroguramu eno lesson week eno. Nsaba okkirize tukwagaliza sabbiiti ennungi nga tukujjukiza nti ekiwummulo kiri Mukama waffe Yesu Kristo yekka nga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange nja kubawummuza. Kristo agamba nti ajja gye ndi siri mugoba n'akatono. Njala okumwebaza nti kuyita mu Yona atukakasa awufa ne bw'oba n'obukyayi obunene ku mutima gwo Kristo mwetegefu okusikayo. Sajja ono nze ndabira ddala yakozesa hardcore omuyamba okutegeera ze hardcore n'alabako ne bali ababi okumusinga oba oliawo nga baali babbenkanankana lwadde opportunities ezaaliwo mu bubi naye paka we yamuyamba kituufu mu kwenenya. So ekiwummulo ekyo ekiri mu Kristo ng'okoze nga bw'ayagala soma nga bw'ayita okukola nga bw'ayagala n'okulaba ebintu nga bw'abiraba tukyagaliza omulabi waffe naye akyenjulirizeemu. Atusabe mukadde waffe Peetero atuweerye essaala tunzikirawo. Tusabe. Kitaffe ali mu ggulu tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde ate okubaganya ebirowoozo ku musajja wa Katonda ono nabbi ataawummula. Kitaffe tukusaba bye tuyize olwaleero byeyoleke mu bwaffe tuyige nti ekiwummulo ekya Nnamaddala kiva gy'oli era kiri mu kukola ng'okwagala kwaffe. Tukusaba otuwe sabbiiti ennungi Mukama etusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Lesson week eno